Abasiraamu ebbombo okuva mu mbeera kiddiridde abakulembeze b'abasiraamu okuva ku kitebe ekikulu ki Kampala mukadde okwagala okutwala ettaka okutudde omuzikiti gwa Masjidi Hidaya mu tawuni kanso y'Endejje mu disitulikiti y'e Luweero. Bano bagamba nti Kampala mukadde esusse okubayisaamu amaaso ng'etegeka enkiiko ez'enjawulo ku muzikiti gwabwe n'ekigendererwa ekyokulaakulanya ettaka kyokka nga bo ng'abakulembeze b'omuzikiti wamu n'abatuuze nga tebategeezeddwako. Nga bakulemberwa Haji Hussein ne Katamba ne yali imaamu waffe yabba n'akasanduuke k'omuzikiti wano ku muzikiti wano ne tumugoba ne tumugamba taddanga. Olwaliro kwe kudda kati emyaka ena bamukomezaawo mbu ye imaamu. Bagamba yagenda emyaka 3 yatubba sente zaffe box mitwalo 8 n'agenda ne box yaffe oyo imaamu. Kati essaawa eno akomawo mbu yajja ye imaamu twalonda. Sipurimu ekkirize twalonda ekkirize wansi eriyo obukulembeze. Abasiraamu bano balumiriza mufuti wa Uganda Sheikh Shabani Mubajje okwagala okweza ettaka lyabwe mu lukujjukujju ne bategeeza nti tebayinza kutunula butunuzi nga bino byonna bigenda mu maaso. Mufuti wa ggwanga aba muntu mukulu mu ggwanga. Otambula otya nga obukulembeze bwo wansi tebumanyi nti ojja wansi ng'otambula ne Hussein musajja mufere. Mubajje yajja mu webanga sibya nkukutu lwaki yajja mu bamuyisana mu nsiko obukulembeze omulamba bamuyiseeyo mu nsiko ne bamuleeta bijja kubanga ebyesembabule olwaleero wano ewaffe. Kati buli balaba ebifudde sembabule basibira nti ebigenda okujja wano ate nga baali bakirabyeko. Banira bategeezezza nti mufuti Mubajje yakozesa olukujjukujju n'afuna ekyapa ekyokubiri ku ttaka lyabwe nga bo tebamanyi kyokka nga talina na buyinza. Kati olwaleero bamaze okuziga nti eriyo yiika mmeka yiika 25 ate awo Mubajje wayagala byakola esembabule simanyi wano ffe tetwagala basooke batubulire ekyapa ekyokubiri bakifuna batya ani yakikubisa era lwaki bakikubisa nga bakimanyi nti nettaka lirina ekyapa. Ssentebe w'omuzikiti guno Mwanje Ahmed Kivumbi agamba nti bazze bawulira eŋŋambo nti Uganda Muslim Supreme Council eyagala kuzimba ssettendekero ku ttaka lino kyokka nga bo abakulembeze nga tebategeezeddwako. Projects zayina zagala okuleeta wano bula projects ezo ng'eringa ezikukusa obukukusa abasiraamu b'ekitundu n'olukiiko olukulembeze nga terumanyi ku nsonga ezo. So bwe tusabira Supreme Council kubanga webegenda ina project zereeta nga ziri mu butuufu ebenga eyita mu lukiiko olutwala omuzikiti guno nga bategeera ensonga ezo. Nze Haji Hussein Katongole gwe bayita omunywi w'enjaye omuzannyi wa ludo omuvuzi w'emmotoka ate siri mubbi nkirimu emirundi mutwalo. Omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council Ashraf Ziwa agamba nti balina enteekateeka ez'amaanyi ezigenda mu maaso okulaakulanya ettaka lino kubanga balina obuyinza bwonna okukolerako kyonna ekyo kye baba baagala. Olwekyo tosobola tulowooza nti Uganda Muslim Supreme Council n'ekitiibwa kyayo gye bwefaanana esobola okugenda n'ekola ebintu by'amanya ebyo tebiriiyo. This is a recognizable entity wano n'ebweru. N'olwekyo awo yayogeraawo waddemu okwogera buli kyonna kyayagala naye we have a land title, we have legal documents ezikakasa nti awo ate si wa leero twafunyawo jjo twafunawo emyaka gya dda. Supreme Court has been in possession of that place for a long time. Muhammad Katabira, BBS Terefayina. Eruwero nga tuvuddeyo kyaddaaki omuwala gwe twakula